Inside Story Uganda, real source of political updates. Era twategedde byabadde mu ggwanga lya South Africa ssaako n'eggwanga lya Mali nga lunaku oba mu kiseera kino njagala tugendeko mu ggwanga lya Amerika. Dokita wabaddewo okubuuka obutebe n'emmeeza mu White House mu ggwanga lya Amerika mu nsinkano yabadde etegekeddwa okulaba nti wabeerawo okusinkana ba correspondents be basaka amawulire abasaka amawulire mu makago bwa president naye embeera yalabiseewo ne bagamba nti oba wabaddewo enteekateeka y'okwagala okutugumbula Trump. Bino bitegeeza ki? Omuntu ayingira atya n'emmundu n'atuuka okuyingira White House mu mbeera ng'eyabaddewo? Kakati ky'olina okutegeera nti president omukolo guno abamawulire abasaka mu makago bwa president bwe bategese akabaga ku woteeri yonna tebagipangisiza. So kibadde tekisobola kugaza woteeri efiirwe bizinensi yonna kubanga waliwo omukolo wano ogugenda okubeerako omukulembeze wa Amerika. Kakati omuvubuka ono yabadde ayagala okukola ettemu okunoonyereza kulaga nti yabadde tatunuulidde na President Trump wabula ekigendererwa kye kyabadde kyakutta abakungu abawera mu gavumenti ya Amerika kubanga ng'akimanyi ku mukolo nga guno babeerako bangi kati bwe yandiyingidde yandisasidde busasizi bonna be yandiseeko ekigendererwa kye kyandibadde kituukirira. Kati bwe yamanya nti omukulu anajja kubanga omukolo guno bagulaga nga gunaabaayo ng'ebula ebbanga ate gubadde gwa byafaayo kubanga entujja eno bannamawulire abagasaka mu White House bagitegese okuva 1921 era kikakata ku bakulembeze ba Amerika okubeerako. Trump myaka ena egyasooka teyagijjaako olw'okusika omugwako yalina ne bannamawulire n'omwaka ogwasoose teyazze. So bagitegeka buli mwaka guno gwe gubadde omulundi gwe ogusooka ng'ali mu mwaka gwe ogwokubiri. So kati okukkiriza obukkiriza nti nja kubaawo kibadde kitegeeza abakungu bangi bajja kujja neera kibadde kikola amawulire. Kati noono n'akimanya ayina ebizibu bye n'obusungu bwe najja n'apangisa ekisulu woteeri. Kakati we yavudde ng'akaalakaala n'ebyokulwanyisa nga bwe baalaze yabadde n'emmundu bbiri, emmundu ennene n'ey'ekika ekya basitoola n'obusu n'agezaako alumbe. Ekyamazima kyabadde kijja mubeerera kizibu okutuuka era we yakomye endooza we yabadde ayina okukoma gy'otandikira osemberera ekisenge awabadde omukolo we baamukomeza n'ayagala ayitewo ku kifuba n'akuba omu ku ba secret service be basirikale abakuma omukulembeze wa Amerika n'abakungu abalala na bano ne bamuddiza naye ne basobola okumukwata nga mulamu naye entujja ebadde tesobola kweyongerayo maaso kubanga mu kiseera ekyo kyabadde kizibu okumanya nti kino yakibaddemu yekka. Mbadde muyinza okulowooza nti akirimu yekka naye nga ne munda mu kisenge mwe mulimu abalala. Era Trump ye yagambye nti yabadde ayagala entujja egende n'amaaso kubanga ng'alaba ng'okukiyimirizayo mubanga abalaze obutiitiisi naye ab'ebyokwerinda ne bamugamba nti kikome wano. Kakati era waliwo ekirala ekyogeza abantu bangi ebikankana ku mutimbagano wano okwetooloola ensi ku nsonga eyo kubanga akatambi kalabika bulungi naddala ke gwabadde mukolo gwa bamawulire buli kimu kibadde kiweerezebwa butereevu nti mu kujjawo J.D. Vance omumyuka bamugjewo n'ava ne ku stage nga president tannaba kuggweerayo. Kati nga mbabuuza nti aba security service ekyo bakikoze batya? Kakati kyebeerabira nti abakuumi ba security service buli omu abeera ne principal we buli omu bamuwa nti gwe kuuma ono si bwe badde balina okugenda ewa Trump era n'aba baminisita bwoddamu ne weetegereza akatambi olaba ng'abamu babuuse ne balinnya ku mmeeza kuba baminisita babadde bakuuma gye bali anoonya principal we buli omu anoonya gwavunaanyizibwako. Kati ate era nabadde ngoberera n'aba security service ab'enjawulo abaawumula nga boogera ku nsonga eyo nga balaga nti aba security service abali ku Trump kye baakoze kyekyo kisomesebwa mu kitabo typical textbook nti nga tonna kaalakaala kumusitula kuba baba Vance bwe bazze bamukutte bukwasi ne bamugjawo. Kati bali basoose kusooka kumuteekako olukomera kuba muyinza ogaa nti omuzika busisooti nga balala baliwo ne bamwolekeza amasasi kati okusika kuba tekumuyambye. So
kye basoose okukola bo kwe kuteekako olukomera nti wabeera wayagala okusindika wakiri ekyasi kiri abo kubanga ekyo kye baatendekebwa lumu nali ndaba documentary ng'ekwata ku President Ford kuba naye yasimatoka amasasi abalumu afuluma ku kizimba awali omukolo omulumbaganyi n'amusasira amasasi tegamukwata naye omu ku baataasa Ford yali mukuumi wa Security Service alengera omusajja ng'awanise bw'ati ye ne yeekasuka ne yeeteekawo ekyomukisa omulungi teyafa naye kati mu documentary eyo bamubuuza oyinza otya okukola ekintu ekyekika ekyo n'olengera essasi gwe n'oleeta oguteekawo naga nti nalayira kukuuma purinsipo wange na bulamu bwange era kye nakola mu kiseera ekyo nali siina kirala kye nnyinza kukola oli gyali sisobola kumukwatirayo nga ne kye nsobola okukola kubuuka kukwata ssasi lino lyenze era kye lyakola essasi lyakwatamu ye naye n'atafa so kati nabano badde balina okwanguwa purinsipo waba mwetooloole kati mu kumwetooloola baba Vince bwe bazze bamukutte bukwasi ne bamusikawo so tekiraga bunafu bwa Security Service ababadde ku mukolo kavuvuŋŋana ako okutaasa abakulu naye embeera gye bakuttemu ensonga era yengeri gye babadde bateekeddwa okugikwata mu mbeera tewali eniyatha tewali mbeera ndajoga nti ate ekyo tebandikikoze bwe bati bandikikoze bwe bati yengeri gye bakikuttemu naye omuvuka yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka nagulwako emisango okunoonyereza kw'ebitongole n'ebirowoozo ebirabwako ku mutimbagano n'awalala ebiraga nti alina obukyayi ku Donald John Trump alina n'obukyayi ku ba extremists mu kibiina ekya Republican Party so mu bufunze byebyo byaliwo ku kabaga ak'abannamawulire kale Dr. Njagala tugendeko waliwo minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Iran yalabiddwako mu Moscow okusinkana omukulembeze w'eggwanga erya Russia era abangi bayogedde ku nsonga eno bagamba ye omukulu ono si omu ku bantu betuzze tulaba mu nteeseganya ziri ez'enkezo obugenyi buno bwabadde butegeeza ki Dokita? Obugenyi tebwetaaga na kusomera baluwa mu Baasa ekigendererwa ekikulu ekyobugenyi bwa Abbas Arashi mu Russia ekisooka kunyumya lutabaalo na kwongera kunyweza nkolagana ya Iran ne Russia n'okubabuulira bwe bakyasibidde kubanga Russia y'omu ku banywanyi ba Iran abasookera ddala naye jjukira nti Arashi agenda okukola oba okutambula ku lugendo luno ng'ensi eri ku bunkenge Amerika ekkiriza tukomawo mu Islamabad tuteese n'atuuka n'ogamba Steve Witkoff ne Jared Kushner muteeketeko okulinnya ennyonyi naye n'agisazaamu ku ssaawa envanyuma naye nga yo Iran egamba fe okujja mu nteeseganya okukomawo mulina okuba nga muggyewo emisanvu gye mwasuula ku kagolomolo ake Hormuz Amerika egamba tejja kujjawo misanvu eyongera na kunyweza Iran egamba mutagijjawo tetujja mu nteeseganya kati wakati mu kwanyisiganya ebigambo ebyo Arashi abiteekamu nga tajja Islamabad bw'ajja Islamabad Amerika yasooka kulowooza nti oba oliawo banakkiriza asooseeyo busoosi balala banaamwegattako Trump kwe kulagira Jared Kushner ne Witkoff beeteeketeeke naye yejja defense n'amugyako ku lugendo ng'alaba tebinategeerekeka bulungi kubajjukira ttiimu eyasooka Galibaafu yagikulembera sipiika kati bw'aba taliko nga nabo bagisizza eddaala kati Arashi gwe basindise kati Trump naga nawe ejja defense vaako kati ngenda kusindika Jared Kushner ne Witkoff ne bano baba bateekateeka babulayo na bubuzi ssaawa kulinnya nnyonyi Trump n'awufuna amawulire nti oli amaze okusinkana ssaabaminisita w'e Pakistan kati agenda na ku kisaawe kulinnya nnyonyi kweyongerayo Oman bw'ava Oman agende mu ggwanga erya Russia ka Trump n'aga nti mbayimiriza baleme kugenda kubanga tekigasa abantu okwewuba mu buwengula ssaawa 18 ze ssaawa ez'okuva Amerika okutuuka Islamabad nga nene gye mugenda tewali kyamaanyi kigenda kubaayo so kitegeeza ki nti nowe tutuukidde olwaleero tewannabaawo kyamaanyi kiwasuubi ku nteeseganya kubanga Amerika ne Iran buli omu alabika akyasibidde we yasibira
wakirabye nako nti mu kiro ekyakeseza ku lunaku olwokuna minisita wa America w'ebyokwerinda Pete Hegseth, muduumizi w'amagye ga America General Kane, n'omuwanika wa ministry y'ebyokwerinda mu America Hasi babadde mu Congress ya America. Kiro ekikeesa olwokuna ate ku kiro ekikeesezza olwaleero abantu be bamu babadde mu Senate ya America mu kakiiko ak'ebyokwerinda ng'ekibaleese kusaba kwogerera nsimbi ze basaba ku lutalo lwonna. Okyayogera ku nteeseganya bo baataddeyo embalirira basaba trillion 1.5 ekitegeeza nti buli option ekyaliwo ku mmeeza okuteesa weekuli nene ebyokulwanyisa bali bongera kweteekateeka kubanga embaliriro eyo gye basabye ya trillion 1.5 z'ensimbi ezikyasinza okuba ennyingi Ministry ya Defense ya America zeesabye mu kiseera eky'olutalo bukyasematalo w'okubiri mu bufunze okuva 1995 Ministry y'ebyokwerinda ya America ebadde tesabanga ku nsimbi za kika ekyo. Kakati kyongera okuteekawo obukenke ku lutalo olwo lusobolera ddala okuddamu. N'olwekyo tulina kwongera kwesiba bbiri kubanga onajjukira nti nannaku ntono ze tukubya mu weekend minisita wano w'ebyamasanyalaze n'obugagga obwensi bwe yatutegeeza nti okutandika n'olwaleero lumu May UNOCO ebbeeyi kweguliza amasundiro g'amafuta egenda kukyukamu. Nejjukira kitegeeza nti kati mu butongole ebbeeyi egenda kulinnya naye nga na wano mu myezi ebiri mu butali butongole ebbeeyi ebadde yapaaluusera. Kati olina okuba ekifaananyi n'otegeera kigenda kufaanana kitya mu butongole gavumenti ekutegeezezza nti ebbeeyi egenda kulinnya si maaso awo okutandika n'olwaleero. Dokita tuvuddeko mu America ensonga nno ddala nnyingi eziriwo naye nga tukyali mu America eno King Charles obugenyi bwe yabubaddeko era ndowooza bwakomekkerezeddwa tugenza okutuuka olunaku lwaleero obugenyi obwo bwakomekkerezeddwa naye alina obubaka bweyogedde obwenkizo maybe bwe nandyagadde oyongere okusiigira ekifaananyi eri abantu. King Charles owokusatu twamwogerako ku lwokutaano oluwedde mu bugenyi buno state visit obw'ennaku 3 era atulaba nga wali naffe ku olwo nakulaga nti bugenyi bwakwegendereza nnyo. Jjukira si yakulembera gavumenti mu Bungereza mukulembeze wa ku ntikko naye obuvunaanyizibwa bwe tebugenda mu nkola za gavumenti naye ajja mu America mu kiseera nga okusika omuguwa kw'amaanyi wakati w'ensi ye eya Bungereza n'eggwanga lya America. Trump akolokota ssaabaminisita we naye ate ye ng'amuwaana. Kati ensi ebadde emutunuulidde nti bw'ajja mu America okwogera kwe kugenda kufaanana kutya kubanga abadde tagenda na kukyala bukyazi mu White House na kulambula e New York gye yagenze ku kijjukizo ky'obulumbaganyo bwa Osama bin Laden kye bayita 11th September Memorial. Naye yabadde alina n'okwogera mu Joint Session of Congress. Ekyo si kya bulijjo kubanga maama we Elizabeth owookubiri yasembayo okwogerera awo mu 1991 nga libadde lyekulungudde banga ddene kumpi tubadde tugenda kati myaka 4 nga tekiddanga mukola ki kulabikaawo. Naye okwogera kwe yakuteeseteese bulungi nti ensonga ze yazigusizza obubaka bwe ne butuuka eri Trump naye ate mu kuwumbawumba nga ne Trump talina waayinza kusinziira kumwambalira. Era olupapula lw'Obufalansa lwe bayita Le Monde bwe lubadde lwogera ku bigambo bya King Charles owokusatu lwagambye nti kyatutte mukulembeze wannono okuva e Bungereza okujja okusomesa bannabyabufuzi mu America kyekitegeeza okukola gye bayita sophisticated speech. Kugamba okwogera mu ngeri ey'ekikugu bo babadde tebalina asobola kukibasomesa naye yakibasomeseza kyosobola okutuusa obubaka bwe bumu naye mu ngeri ey'ekikugu ne gwogambye n'akitegeera na luvannyuma oluusi ng'ayinza nakukitegeera serowooza abadde ategeeza kino mu kugamba ebigambo bino naye ng'okitegeera wayise ennaku 2 ng'atuuse newaka kati wali yandibadde abuguma in the heat of the moment kati tokyasobola na kubuguma otwala obubaka bukulu kubanga ensonga enkulu eziri mu ddiro kati wa Bungereza n'Amerika yazitaddeko essira. Ekisooka
yagumiza obukulu bwa NATO. Trump kamukyaza gy'abadde avumirira okumala ebbanga si mu kisanja kino kyokka n'ekyasooka ne ku luno ate kyayitiridde nga NATO ayagala emwegatteko mu lutalo lwa Iran ng'emugamba tewali nsonga etuyingiza mu lutalo olwo n'atukanoga nti teyina mugaso. Yamulaze nti NATO nkulu era n'amujjukiza nti bwe baabalumba ffenna twajja ne tubayamba mu Afghanistan lwa NATO. Osama bin Laden bwe yabalumba 2010 ekyatuleeta mu Afghanistan okubalwanirako n'abasirikale baffe ne bafiire yali NATO. N'olwekyo tugamba nti mwe muteeka mu buteesi naffe tutaddemu ne tukisasulira na musaayi. Naye nga engeri gy'aleeta obubaka n'ebigambo ebiwaana NATO n'omukago gwa Europe n'Amerika yagwesigamiza na ku bigambo bya Amerika. Henry Kissinger Amerika yonna gwesaamu ekitiibwa nti international system nga bwebadde okumala kumpi emyaka 5 ng'ekulemberwa Amerika nga namuziga birowoozo bya Henry Kissinger. Kati ndowooza olaba gyakuyisa n'agenda ku nsonga ey'obutakkaanya naga nti ekyobutakkaanya kya bulijjo era akabonero ak'okungulu akalaga nti Amerika ne Bungereza tusobola obutakkaanya gwe mwaka gwa 1776 tekyaliwo teyakisimira kukigenda wala naye omuntu yenna akitegeera nti 1776 nga 4 Julayi amasaze 13 agasooka lwe geerangirira nti geekutudde ku Bungereza nga gakozesezza emmundu nga bakulemberwa General George Washington. Kanaga nti so obutakkaanya tebutandise kati bubaddewo naye tebutuganye kukolagana. Jukira guno mwaka gwa byafaayo Amerika mu gw'omusanvu ejja kuweza emyaka 25 bukyanga efuuka ensi eyeetengeredde. Naga naye byafaayo bitulaze nti buli lwe tukolera awamu tuggusa bingi si ku lwa bantu b'amawanga ge tukulembera wabula ku lw'ensi yonna. Naga nti n'olwekyo omukago ogwo tetusobola kugusattulula. Kakati laba bwayingizawo n'okuwaana Ssaabaminisita we. Naga nti kino kitujjukiza ebigambo Keir Starmer byatera okwogera nti omukago guno mukulu nnyo era tetulina kugufiirwa wabula tulina kuguzimbirako buzimbizi. Naye omanye obukulu obuli mu bigambo by'okujuliza Keir Starmer n'obeera n'omuntu nze naawe seruwooza oyina omulabe wo gwe mmanyi naye nziza okuwa amagezi naye nga buli kyenkugamba nti newandikoze nga gundi kitegeeza nkulaga nti gundi gwoyita omubi oba gwolooza nti alina ekizibu talina kizibu naye ng'akirese mu ngeri eri tactical oba yogedde kakati Trump tasobolaga nti Keir Starmer gw'oyogeddeko si mulungi yabadde tamuwaana yajuliza bigambo bye yakozesa ate ebigambo bye yakozesa nga si yasoose obikozesa ne Henry Kissinger yabikozesa. So bw'ojungulula ebya Keir Starmer byogera ku partnership ne Henry Kissinger oba omujunguludde kakati so Le Monde yabiwumbye bulungi nti it was a sophisticated speech okwogera ensonga enkulu n'azikoonako naye n'ayongera okunyweza obwa Sseruganda wakati wa Bungereza n'eggwanga erya Amerika. Dr. ensonga ekutakati kumpi okwetoloola ensi yonna ezirondoola eggwanga Uganda ye Protection of Sovereignty Bill eri mu kiseera kino okwetegerezebwa obukiiko bubiri obwa Paalamenti okuli akakiiko k'ebyamateeka ssaako n'akakiiko akavunaanyizibwa ku nteekateeka z'ebyokwerinda wamu n'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bwe bwabwebwa omulimu okwetegereza ennongoosereza zino. Kimanyi obadde ogoberera Dr. Dolly Bize naye abantu abazze balabikako mu kakiiko ako biiro eno bazze bagamba nti esulibwe mu kasero kubanga tesaanidde. Mwalimu ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga Interreligious Council, twalabye ku Governor Bank of Uganda, twalabye ku Civil Society Organization n'abantu bazikinoomu abazze okulaba nga balabikako eri akakiiko ako nga n'obwakabaka bwafulumizza obubaka namutaayika ku nsonga eno ne babusindikira ssaabawolereza wa gavumenti. Olunaku lwajjo twalabye ku bbaluwa ya pulezidenti ng'agamba nti biiru eri eyasooka ebirimu bannaye si byebyo bye natunuulira. Ze natunuulira ensimbi ezigenda okujja nga zivujjirirwa interest z'abazungu
era n'okubaako maybe batawanyanga abantu bano bannayuganda bakolera ku interest z'abasungu naye si biri nno sente ezigenda okujja mu masinzizo ezigenda okujja okutereeza ebyobulamu ez'amasomero n'ebiki ebyo si byentunuulidde nezigenda ebyo si byentunuulidde era n'awa confidence eri ndowooza gavana n'abalala abadde bawakanya ebbago lino okusinziira nga we zaabadde era ne ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne minisita omubeezi General David Muhoozi balabiseeko mu kakiiko ke kamu ne bakola amendment ne banjula amendment eri akakiiko kano biki by'oyinza okutusigira ekifaananyi ekigazi ku nsonga ya bbiiru eno kuba abakulu batugamba nti amawanga agamu galina bbiiru nga zino ziyambyeko okukuuma obwetengereze oba sovereignty w'amawanga ago. Ekisooka nga sinagenda nakutunuulira mutima na bigambo bya bbago lino spirit and the letter of the law nga n'ebibiri ebyo kubanga mu ntaputa y'amateeka ebibiri ebyo bikulu spirit ne letter of the law teeka lisobola okubanga abaali baga balina ebirowoozo birala naye ate n'abaali baga oba ntegereka eyaleeta ekirowoozo nga yalina ebirowoozo birala naye ne mukuli wandiika draftman naye n'awandiika birala so yakyola nti mu ntaputa y'amateeka ebintu ebyo bibiri bikulu spirit of the law ne letter of the law nine bwe tuba tetunnabigendamu mu bbanga lyemmaze wano nga ngoberera ebintu naddala nga maze okufuuka munnamawulire emyaka mpezeza 20 nga ndi mulimu guno gw'amawulire mbadde siinayo tteeka lyenzijjukira liwakanyiziddwa kumpi buli alabiseeko mu maaso g'akakiiko ka paalamenti kutuuka lino bagawakanyiza galina eti batuuse kutuulwa lino sirijjukirayo atulaba ayinza okulinzijjukiza nti gavana najja abavudde mu Financial Intelligence Authority ne bajja bibiina by'obwannakyewa ne bijja abakulembeze b'ennono ekiwandiiko ekyavudde mu Bwakabaka wakirabe buli omu ekyo kyokka kibadde kikulaga nti wateekwa okubeerawo omutawaana ogw'amaanyi nti waliwo omutawaana ogw'amaanyi kakati eyo bw'ovaayo n'otandika okutunuulira etteeka lyennyini mu bubage bwalyo nga bwe lyabadde nga nalyo likwewuunyisa ekigendererwa ky'oyo eyalibaze era pulezidenti yakoze bulungi okulyesammula lino lyagaaniddwa kubanga libadde lyolekedde okuziŋŋamya ensi yonna gye bayita Uganda nti libadde teriyina bukomera etteeka lino ng'ate empandiika gye bawandiise ennyiriri ly'amateeka kwegamba bigazi bulungi okusobozesa oyo ayagala okutuukiriza ebigendererwa bye ebitalina bya tteeka okubituukiriza ambiguous enough okuyamba abo abaagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebirala ebitategereka okusobola okutuukirira kubanga libadde terifaayo oba omukyala ali wano ali mukyalo waffe Kasanda yatunda ekibanja omwana we n'agenda e Dubai ng'amuweereza kasente naye libadde lisobola okumunyigiriza kituufu terifaayo research ali ku university afandingibwa atya awandiise n'afuna granti ey'amaanyi nga sente bwe zijja mu bukubo ezo granti zibeeramu sente empitirivu naye muyina okusimba layini ku ofiisi ya minisita abawo olukusa practically ekitasoboka kubanga sente ezijja mu kiti ekyo mpitirivu minisita agenda kufuuka desikimani babadde nga abalooza nti minisita w'ensonga ez'omunda ajja kuva ku mirimu emirala gyonna kati akwate nga peninga eno nga bwakeera ku makya nzikiriza zino alinda gwe nkukkiriza gwe sikukkiriza gwe tukyakwetegereza kakati etteeka erifaanana bwe lityo Dokita mbadde sinaliraba omusajja ngamba nti tusigaze eddakiika emu naye mu bufunze so mu bufunze etteeka
simanyi n'ekigambo kye nnyinza kukozesa kulitaputa libadde kasobeza etteeka libadde kasobeza mu kubeera kasobeza abantu bonna kumpi abalabise mu maaso g'akakiiko nga tebeesazeemu ne baga etteeka eryo terijja kusoboka gavana wa banka n'amala eggobe mu kibya n'aga nti tetusobola kuba etteeka ligamba ligenda kukuuma bwetengereza naye aga nti ligenda nakumala ssente mu nsawo enzibizi kati tubeera tutya abeetengeredde nga tetulina ssente mu nsawo enzibizi so tekyewuunyisa nti ku nkomerero ya byonna pulezidenti etteeka agambye ebyo si byebirowoozo bye kubanga ye si draft man ye ebirowoozo yabiwadde abakulu kati fe obuswanyi bwaffe tulina kubukuba kiri owakiwanuka ne banne mu entaana affairs nti ebirowoozo bya pulezidenti lwaki mwabitaputa bulala nimuteeka mu supu sina supu ne muwandiika kintu kirala kuba osoma ekiwandiiko kya pulezidenti ne byeyabagamba byawukana tekiina nawe kikwataganira na bino sipiriti ye birowoozo bye na bano kye baatadde mu kiwandiiko tebiina nawe bisisinkanira so naye mu kulowooza kwange nze ndowooza ne bwewetegereza ekiwandiiko kya pulezidenti yadde ku nkomerero agamba nti ayagala biri ebirowoozo bye kati baleete etteeka nga bye birimu so si bino ebyabo bye baagaseemu naye n'obweraliikirivu bw'endaba nga bukolebwako amateeka amalala agaliwo mu kulaba okwange tewali nsonga ekomyawo tteeka lino mu mbeera yonna obweraliikirivu bwe amateeka agaliwo n'ebitongole ebiriwo bisobola okubikolako bisobola okukolebwako bwe baba abaliyo be batatuukiriza buvunaanyizibwa kasita agenda kulayira kisanja kirala ayina obuyinza okubajja mu bifo ebyo ateekemu abanaasobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa kubanga n'amateeka bwe gayitirira gasobola okufuuka ekizibu abazungu balina enjogera nti over legislation causes confusion kakati olese ekitongole oyagala oteekawo desk mu Ministry of Internal Affairs ate ekola aba Financial Intelligence Authority nabo bye bakola kati kiki over legislation causes confusion. Dr. Tusibule awangale Ssaabasajja tetusobola kusukako wano tubadde ne Dr. Sam Kazibwe ayi Katonda kuuma maaso moja Tobias awakawo baali babeera e South Africa baalina omuvubuka abakolera nga abaweereza ne bafuna obutakkaanyi naye bwe bafuna obutakkaanyi bo ne basalawo okutwalira amateeka mu ngalo ne bamukakkanako ne bamukuba kaakati bw'abeetakkuluzaako n'adduka ne bamugobereza ebyasi ebimu ku byo ebyamukwata ne bimulumya naye tebyamutta kakati gwe musango ababiri abo Tobias ne Bellarmine Mugabe gwe babadde batunka nagwo okuva mu mwezi ogwokubiri era baali bakwatibwa ne basibwa n'okusibwa kakati ku nkomerero kubanga baakirabanga kizibu okusimatuka omusango ogwo lwe twasemba kwogera ku Julius Malema nakugamba nti omusango gw'emmundu muzibu nnyo South Africa era ensonga n'enziwa kubanga ettemu eryekuusa ku mmundu ly'amaanyi nnyo South Africa kanolwekyo amateeka gakolebwa nga makambwe eri abo abakozesa obubi emmundu n'abazirina mu bumenyi bw'amateeka kati wano omusango guno bwe baalaba nga muzito ne baweebwa amagezi bakkirize emisango Bellarmine nakkiriza emisango Tobias yakwata emmundu n'atunuza mwoli nakkiriza omusango kati mu kukkiriza ng'ekigendererwa basobole okufuna ekibonerezo ekitono era ye Mugabe omuto ekibonerezo yaweereddwa kyakuwangasi nakugobwa mu ggwanga erya South Africa naye ate newabeerawo n'omulala era ogwamusse mu vigo yakkiriza obutakwatagana ku guno ogw'okuweereza amasasi yasonga mu muntu emmundu ey'abaana gye bazannyisa toyigaani nagwo omusange South Africa mu ngeri gye yagimusongamu oludda olwabi lwalaze ng'oli tayinza kukkiriza nti mundu ey'abaana ey'okuzannyisa oli ye yagirabanga emmundu eyaddala era nemuteeka ogwo yali yaguzza dda
gyonna gibadde mu kooti mu kiseera kyekimu dokita okutunuza mu muntu n'omutiisatiisa ey'abaana emmundu ey'abaana naye ng'oli yalabanga eyaddala omuntu asobola okuzirika ngalozesawo yonna ava mu bulamu bw'ensi so ogwo nagwo yawadde engasi kakati mu guno mwe baakubira omuvubuka ono amasasi eyali abakolera era ekimu ku kyabataasiza kuba oli Tobias ye yasibiddwa emyaka 3 kubanga ye yakwata emmundu n'akubira ddala kati era omulamuzi mu kuyimbula mugabo omuto yagambye nti ono ayinza okuba yasazeewo kizibwewo ebizibu byo abitwala asalewo okubyetikka kuba yagaye nti ye yayina emmundu naye tetumanyi oyinza n'okubanga gwe wagirina naye ye n'asalawo n'agamba nze nali nayo nze kankitwale kati ye omujulizi omujulizi teyalaba yamukuba masasi yeefudde era oludda olwabi lwakitegeezezza mu kooti era kyekimu ku kyayongedde okutaasa ababiri bano kubanga ente bino byonna biggwewo byesonyiwa era sente n'azikkiriza omutemu ogwasooka ate ne bamusuubiza n'okumuwa omutemu omulala kakati nga n'omujulizi alina okuyambako oludda oluwaabi okugoberera ensonga takyaliwo ate ne bebawaabidde bakkiriza omusango ne basaba ekisonyiwo kati omusango gubadde gujja kuzibuwala nagwo okugenda mu maaso ewaabwe eyo teriyo mbeera yakugamba nti kale tusooke tukkanyize mu wabweru wa kooti era kye baakoze pulibagei kye baakoze mu bufunze kwe kutaasa ku mbeera ku byakyanguyiza kwe kuba nti ne gwe baakuba ye kennyini abadde yabijjeemu ddenta so kitegeeza ekibonezo kiba lisobola okusungakaawo butereevu nkuga ate twayogera ku Julius Malema twali wano naawe Malema kituufu okuba amasasi ng'ajaganya bamuwadde ekibonezo kyakusibwa myaka 5 naye ate gwa intention ey'okuba omuntu naye gwe ne likwata ne ku muntu lyakwata ne ku nyama naye n'asimattuka so kakati eyo embeera ye yamutaasiza okuweebwa ekibonerezo ekisaamusaamu era mangu ddala ne bamutikka ku nnyonyi okudda ewaabwe teyagenze nakantu konna eggwanga erya Zimbabwe era talinayo nnyo kyalina kubanga bagenda mu buwaŋŋanguzi dokita embeera eyo ebye South Africa bireka bizibu oba oŋŋamba nti obeera ne toyigane n'otusonga mu muntu ebyo bikalubamuuko dokita nga tukyali ku lukalu lw'omuddugavu emali eno abakulu abali mu buyinza ebintu kata bibatabukeko waliwo abakwata mmundu abadde bagezaako okujjako gavumenti eri mu buyinza kino kyonna kiyinza kubeera nga kyesigama ku ki kituufu ku lunaku olw'omukaaga ne Sande General Assimi Goita afuga eggwanga erya Mali okuva 2020 oba 2021 byonna mbyogedde mu bugenderevu 2020 ne 2021 kubanga awo yavuunika gavumenti za mirundi ebiri yasooka kuvuunika 2020 n'addamu 2021 so ku lw'omukaaga yawonera watono awalemekera okubuuka gavumenti ye yali evuunikiddwa ebibinja bibiri eby'amaanyi mulimu ekibinja eky'abatuwariigi ekya Zawadi abatuwariigi basangibwa mu bukiikakkono bwa Mali n'ekibinja ekirala ekya Jamaat al-Nusrat oba JNIM kiina akakwate ku Al-Qaeda nga kyagala okuleeta enkola eya sharia ng'obukulembeze bwe butambulira mu ggwanga erya Mali kati ebibinja ebyo byo byennyini bibadde kumbiranye okumala ebbanga gye bisinga okwetisiza enkulu mu bukiikakkono bwa Mali naye ku luno byegasi buli omu n'akwata ludda lwe mu kwagala okusuula gavumenti eya Mali era bawonedde watono gavumenti ya Russia yategeezeza nti yakola kinene ku lw'omukaaga ne ku Sande okutaasa gavumenti obutagwa e Bamako kubanga Mali nsi nnene nnyo 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 nga bw'okiwulira naye baava waggulu eri Kidal egaawo ne bakkirira paka ku njegoyego z'ekibuga Bamako kubanga minisita w'ebyokwerinda General Sadio Kamara baamutira kati ku njegoyego z'ekibuga Bamako kifo ekyo kirimu ebyokwerinda by'amaanyi nnyo kubanga waliwo enkambi enkulu ey'amagye ne General Assimi Goita yennyini alina amakaage mu kitundu ekyo naye bajja ne bayita ku b'ebyokwerinda ne batulisiza bomu mu makaage n'afa n'abaana babiri ne mukyala we n'abasirikale abaali awo kakati
si minister wa bulijjo bw'owulira minister w'ebyokwerinda mu gavumenti eno yabadde nga namba 2 de facto namba 2 kubanga ye ne General Goyita bwe baakula bwe bayingira amagye era bwe baweereza era n'okuwamba gavumenti babadde bakolera wamu kubanga jjukira 2 Goyita bw'asooka okuwamba obuyinza ECOWAS ne bakaka ne babukwasa Kano ndo nejjukira yali yawumula amagye kati ajanga civilian kuba ECOWAS yabateekako akakwakulizo obuyinza bukwasa civilian kati ne balonda Kano Bando civilian munamagye yaganyuka akwate government Goyita n'abo omumyukawo Sadio Kamara n'aba minisita w'ebyokwerinda mu bbanga tono Baondo ng'agezaako okwenyweza n'agoba Sadio Kamara ye yali manduso ya Goyita ne Sadio kwegata ne baddamu ne bavuunika gavumenti era basookana kumusiba Kano Bando kati ne batwala gavumenti okuva olwo n'okutuusa olwaleero ate era ye omugenzi Sadio Kamara yabadde olujegere wakati wa Mali n'eggwanga erya Russia jjukira bano bakwata obuyinza basalawo n'okwekutula ku Bufalansa yabafuga mu biseera eby'amatwale kakati ne babanga enkolagana bali mu kuginyweza na Russia na China ndojo bachola nti abasirikale aba Africa Corps babaddeyo nnyo okuyamba government ya Goyita jukira mu kusooka walina y'abalwanyi aba Wagner ey'omugenzi Prigozhin omujjukira yali akulembera Wagner n'atabukane mukama we Putin oluvannyuma n'afiira mu kabenje k'ennyonyi kati Putin bw'asatulula Wagner mu bitundu yazaamu private military contractors abalala kati Africa Corps ekolera mu Mali naye ng'ekola emirimu gye gimu ne Wagner gye yali ekola abalumbaganyi bano bagisinziza amaanyi mu bukiikakkono era eyo ne bakkaanya obutabatugombole baveeyo buve bakoze withdraw naye eno ne balwana bwezingire Bamako okutaasa gavumenti ya Goyita obutagwa Goyita akiteeka ku mawanga nga Bufalansa Algeria batali makambogo nti be bali emabega w'abalwanyi bano kubanga obutabanguko obubaddewo n'obutali butebenkevu mu bukiikakkono bwa Mali okumala kati ebbanga naye amaanyi n'obukugu bwe bakozesezza kiraga nti bayina ababadde babayambako abatali ba bulijjo kubanga okulwanagana kw'ebibinja bino ebyagala enkola ya sharia mu Mali ne ba Azawadi sikupya ba Azawadi ekibinja ekyo ky'Abatuareg Abatuareg enfaanana yaabwe balinga bamaleeto wakati w'Abaddugavu n'Abawarabu mu myaka egyo egyasookera ddala ng'Abawarabu bajja okusenga mu bukiikakkono bwa Afirika wakati w'okufumbirigano w'Abaddugavu n'Abawarabu lyerimu ku mawanga ag'abalukawaawo kakati basimbye nnyo amakanda mu bukiikakkono bwa Mali so ng'ate olinayo n'Abawarabu ddala nga batunulira ku langi bafaanagana ab'Emisiri bafaanagana aba Algeria kati abo ababiri mu byobufuzi ebya Mali balaba ng'okumala ebbanga ddene banyigirizibwa Abaddugavu abasinga obungi abava mu bukiikaddyo Abaddugavu bakola ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 100 Abaddugavu kagongolo mu mawanga ng'Ababambara Abafulani mawanga ago n'amalala Bamalinke n'abalala be basinga obungi kati okusika omuguwa baakulina n'embisira by'abafuzi b'amatwale naye embiranye ne yeeyongera ntyo nga bagenda obbawo obwetwaze mu 1960 kati babawo obwetwaze Abatuareg baali baga nti Bufalansa nga bwetuta mwe mwefuge naffe mutuleke twekolera ensi eyaffe eno mu bukiikakkono bwa Mali tekyasoboka kati mu 62 basooka okukola obulumbaganyi obusooka obw'amaanyi ku gavumenti kati okuva olwo bazze batunka naye gavumenti ezize zibeerawo ez'enjawulo Mali nga zifuga okusinzira Bamako ne ziba nga ziyambibwako Bufalansa n'amawanga amalala okubanga babakuuma nga tebasobola kujja kunyeenya gavumenti naye kati gavumenti za Mali zize zifuuka yegeyege okuva mwaka 2012 mwaka 2012 munamagye Kapiteeni Amado Sanogo yekumamu ogutaaka ne banne yali aduumira magye gali mu bikwekweto mu bukiikakkono n'avaayo ne banne ne bajja bavuunika gavumenti ya mukamaawo General
Ture Amode tumone Ture eyali amaliriza n'ekisanyi kye ekyokubiri nga takomawo nga bamunenya nti tayambye basirikale kuba wabikozesa butendeke bumala mu kulwanyisa abayeekera mu bukiikakkono n'akwata obuyinza. Kati bw'akwata obuyinza mu kaseera katono ECOWAS yamukako okuva ku ntebe era oluvannyuma ne waddamu okubeerawo okulonda obukulembeze. Naye akaseera ke yakwatamu ate bali beeyongera maanyi kubanga abaye akakwatamu abatuwaliigi nga bangi ku bo baali badduse na kuva Libya gye baali babeera nga bayambako Gaddafi nga ba mercenaries ne balangirira Azawad Republic. Kati embeera yafuuka nambi nnyo okusinga ku mulembe gwa Mukamaawe. Kati oluvannyuma obuyinza yabuta Mali neddamu neeronda 2-2 Goyita ku ddala ly'ewakana era baali b'ofiika gavumenti era nga beekwasa ensonga y'emu. Jjukira waliwo n'okwekalakaasa okuwerako naddala mu kibuga Bamako bantu nga bakoye gavumenti yeyaliko. Kati era n'akakibwa obuyinza budde mu mikono gya civilian. Naye ku luno baateekawo Bando nga bamutaddewo abeere ng'ekifaananyi ye Goyita amumyuke Sadio Kamara abe ne minisita w'ebyokwerinda. Kati Bando bw'akwata munaga nti nyina okutereeza gavumenti nze nfuga ne bamuvuune 2-2 kati okuva olwo okutuusa kati yembeera be bafuga. Kakati naye mu kukola bino byonna ate ne baggulawo empalana endala ennene ku mawanga amalala. Kati oyongedde empalana na Algeria, oyongedde empalana ne Bufaransa, oyongedde empalana ne Mauritania era bo bonna Goyita ali mu kubanenya nti baabadde mu lukwe luno olw'okwagala okusuula gavumenti. So mu bufunze ebyo byavuddeko obutali butebenkevu mu ggwanga lya Mali obwabuzeko katono okusuula gavumenti ya Kano Assimi Goyita. N'embeera tenaterera kubanga n'olunaku olw'eggulo wabaddewo amawulire agalaga nti yadde Goyita kuba yasoose nakwekukuma we batidde Sadio Kamara nga netasobola kujjayo bwene. Kati embeera yamaze kuba ng'etebenkeramu n'alyoka avaayo n'asisinkana omubaka wa Russia n'ayogerako n'eri ensi n'alagana babadde bakwatiddwa n'ebirala. Naye byonna mu ngeri yakwegomya kubanga era kyembadde njogera kaatula nti n'olunaku olw'eggulo amawulire gabadde galaga nti enguudo nnyingi eziva kubajjukira bawambye n'ekibuga ky'e Kidal era kati abatuwaliige be bakikulembera ate basuubiza nti bakyalumba n'ebibuga ebirala Gao n'ebirala 2012 bawamba ne Timbuktu eringa ye capital city oba ekibuga ekikulu eky'obukiikakkono bwa Mali. Ate mu biseera biri ebyedda kyekimu ku bibuga ebyafaayo wano ku Ssemazinga wa Africa. Bw'oba otunuulira obugunjufu ng'obusomako ku Ssemazinga wa Africa ekibuga Timbuktu kyekimu ku bibuga ebyo ebyafaayo era kirimu n'ebifo ebiri ku ddaala ly'ensi yonna erya World Heritage Site nga bw'olaba amasiro g'e Kasubi. So kakati jo era amawulire gabadde galaga nti ezimu ku nguudo enkulu ezambuka mu bukiikakkono era ebibinja bino ebibiri bibadde bisuddemu emisanvu nga bakebera nga si kukebera nga tebakkiriza baddukidde eno mu bukiikaddyo okudda nga gamugira musigala gye mwaddukidde. So ekyamazima kiri nti embeera tenaba kudda mu nteeko era kyali kizibu okumanya wakino gye kinaggwerera. Amawanga gano omukulu galumiriza go gafuddemu ku mwasi okusinziira ku kunoonyereza kwe wakoze. Amawanga era mu butongole gabyegaanye amawanga mu butongole era gabyegaanye naye tosobola kugajjamu olw'ensonga nti na Algeria abantu bangi abadduse naddala mu bukiikakkono bwa Mali yakkiriza okubabudamya n'okubawa political asylum. Mauritania kyekimujjukira nkubwadde enfaanana y'abantu bano nkugambye nti abatuwaliigi bafaanana batya tulaba ne bw'ogenda ku mutimbagano n'ogenda mu search engine yonna ojja ebifaananyi by'abatuwaliigi nera producer waffe ndooza abatuweeko naffe tubala balinga baamaleeto. Kati baawukana nnyo ku baddugavu ab'omu kiikaddyo ate jjukira abasajja abaddugavu ab'omu West Africa abeera baddugavu kagongolo kuba amawanga gano agamu ge twogerako nageegamu bw'oyogera ku bafulaani bamalinke tebali Mali wokka ogenda kubasanga Nigeria ogenda kubasanga ne mawanga kwegamba bansingako bakusingako obuddugavu kati ate balimu olukyotala.
kati bayina boyinza okuyita baganda baabwe abajja okubabudamya bojja okusanga mu bukiikakono bwa Niger, bojja okusanga mu Algeria, bogenda okusanga mu Mauritania. Kati kibanguyira mu kusika omugwa okuli wakati wa langi zino ebbiri bo kubanga bali be battira ku liiso kyabuntu kubanga jjukira zino ensalo zetwogerako olwaleero Bismarck ne banne be baazikuba mu 1884 bali bwe baali bazikuba abantu abamu babasalira ludda luno abalala ne babasalira ludda luli olulala nga bw'obiraba wano nti aguli awoli yalinga MP eno nga muganda we vice president wa Kenya muda awoli nga ye MP avuganya na kuba president Uganda muganda we nga amyuka president wa Kenya. So kakati ebyo byebiri mu mawanga mangi wano kusemazinga wa Africa. So kati na wali abantu bano boyogerako mu mbere ya bulijjo enkolagana yaabwe n'abantu mu mawanga gali yamaanyi n'okusinga n'abantu be bawangaala nabo mu Mali. Bismarck je yakuba ensalo nti wano Bufalansa obofuga n'abagatta ku mpaka. Singa wali osobola okubawo omukisa okusalawo bandi badde basalawo waakiri okwegatta nabali n'olwekyo olw'enkwatagana eyo kizibu nnyo okubajja mu conflicts mu kusika omuguwa okubeeraawo ne gavumenti esivuga Mali nga zisinziira e Bamako. Kati ate yo Bufalansa eyina obusungu bwayo nti gwe Mali, Niger, Burkina Faso mwegatta mutusimbire kuuli. Jukira kyatandikira na Mali bali abalala bonna ono yabayinula. N'olwekyo Bufalansa kigikolera okulaga amawanga amala ge yafugako nti bw'oyagala okuneewaggulako ate bijja kuba bibi nnyo kubanga ekyamaze bukya Mali bukya yeewaggulanga ku Bufalansa ebintu byeyongera kuba bibi so nga luli Bufalansa gwe yali yenenya n'abasirikale ba Bufalansa baali basoba mu mutwalo abaali bagiyambako mu bukiikakono bwa Mali ne bagoba ngega nti temuyina kye mutuyamba. Kati Bufalansa nayo kigisanyula ngega nti kale bwe watugoba be waleeta bakuyambye ekifo twabeererawo terina yeegeza mu gavumenti yo naye kati bitabuse waakiri bakomanga eri mu bukiikakono naye kati laba ensi bwefaanana. So ekisooka nti kigiyamba psychological okulagana amawanga gali amalala nti wemugezaako bwe munaagezaako ekiri e Mali mukiraba, ekiri e Niger mukiraba, ekiri e Burkina Faso mukiraba. So kigikolera mu mbeera yonna era yakyolaba nti ku lunaku olwokusatu Bufalansa yalabudde ne bannansi baayo abakyesisigiriza nga bawangaalira mu ggwanga lya Mali naga nti bannaye muveeyo obusungu kati bano bwe balina bayinza obuteeka kumwe nga balowooza mwe mwayambyeko bali abafukamiza gavumenti y'e Mali ku lw'omukaaga. Tukyali ne Dr. Sam Kazibwe, kifaananyi kyatusigira ddala kigazi.